Abatereka ssente mu Centenary Bank mumpulirize bulungi. Abatereka ssente mu Centenary Bank mumpulirize bulungi. Nammwe abayina account mu Centenary Bank. Akatambi kaneno njagala mukawa abantu naddala mmwe bankuba kyeyo. Centenary Bank eno sigwe mulundi ogusoose engeri musaga ngazi neeno ez'okubba ssente ku akaunti z'abantu, ssente zibula ku akaunti z'abantu, ssente bazijjayo, omuntu n'agenda okutuuka ku akaunti nga nkalu. Kati nno wekireetedde Mulwana Patrick ye ku luno yalozezzaako. Naye nga tonayita katambi kaneeno gw'olowooza ekyatuuse ku Mulwana Patrick tekisobola kutuukako, ekyatuuse ku Mulumba Patrick tekisobola kutuukako nga gwe ayina akawunti bw'oba towuliriza katambi kano. Omuvubuka oyo ssente ze zabbiddwa okuva ku akawunti ye mangu no giblockinga ne bagiblockinga ate ng'ali mitala w'amayanja. Akunnyonnyola akugamba nti aludde ebbanga ng'aterekana bano abantu era nga ssente ze zibeera ku wabula lwakedde lumu ssente ne baziggyako bwe yagezeezaako okucommunicatinga n'aba Centenary bwe batyo akawunti ne bagiblockinga ne bagifuula okubeera dormant. Kino kitegeeza ki? Bikkula amaaso go. Kino kitegeeza ki? Gwayinayo ssente, beera vigilante ku ssente zo. Oyinza okubeera next victim. Abaana bangi nnyo bankuba kyeyo abaluuzinze ssente mu bintu bino ebyokusaaga. Omwana n'akera ku makya ssente ze nga teziriiyo. Oli n'ava ku kyeyo n'akomawo ewaka okebera ku akawunti nga nkalu tekuli yadde ebibiri. Omuntu abadde aterekako ssente asuubirako miliyoni 18, miliyoni 2, miliyoni 3 tasanzeeko yadde n'ekikumi. Ensonga zino twali twazirwanako ddaffe nga bankuba kyeyo ne tusindika obubaka bwaffe ne batusuubiza okukyuka. Naye simanyi oba baakyuka oba yene enkyuka gye baakyuseemu. Tugendeko mu butambi buneeno tubulabe ate era tukomewo embe yanjulire mu butongole tugulewo video mu butongole. You took my money. I need my money. Centenary Bank, you took my money. I need my money back. Centenary Bank, I withdraw my money and you blocked my account. Kichurch, Catholic Church. Centenary Bank, you have sente zange. Centenary Bank, took my money. Njagala sente zange Centenary Bank. Njagala sente zange. Njagala sente zange. Omuntu zukirya ku alamu okuzuka ogenda okukola ku alamu ne bakuzukuza mu kiro ogenda kukola base kulinzo ogenda okole nenga gokera ku majango wizolinga sente zange ngoza simanya waliwo omukozi kyaka ali omupya mu banka ali kyaka yazijjeko. Njagala sente zange Centenary Bank. Maye banka itwa okusevinga sente ezo. Njagala sente zange. Omuntu nokolo tuko ku buli okoba kale twali tukalo okujja ngoloza kintu kimu sente ezo. Musindika ku police jenda gulia account ku police. Njagala sente zange basi. Njagala sente za Centenary Bank amujja kumpa sente zange. Sente tuzikolya mu bulumi. Sente tuzikolya mu bulumi okuweza sente ezo. Njagala sente za Centenary Bank. Njagala sente zange amanya Mulumba Patrick. Njagala sente zange. Obwo nno bwe butambi bw'omwana omuto omuvubuka ali ku kyeyo. Gwe babbyeko ssente ze. Yenze Sheila Adita. Subscribinga kwata ku notification bell, commentinga manye endowooza yo. Obutambi nga bunene tubuteekayo si mu kujereegerera, si mu kwewanika, si mu kwogera bye tutamanyi. Ky'ofuula batubatirayo obutambi bwabo bakinnoomu. Abayina ebibaluma ku mitima, abagala osheyalingako naffe, tubuwulirize tujjemu ekyokuyiga. Tolinda kintu kyonna kutuukako. Osobola okuyiga mu butambi buneeno nga incident tennaba kujja. Azin tennaba kunokinga on your door. N'omanya ki ekyokukola n'oyiiya. Omuntu omulala asobola okuŋŋamba ife nga ssente ezaffe ziruddeyo nga tebazitoolako. Yes, I know Centenary Bank is an international bank. Eri mu nsi yonna Centenary Bank. Naye it doesn't mean nti mu bo mulimu abantu abakola emirimu gyabwe obubi. Omwo nga mwe muli oku-accessinga bank accounts z'abantu ne withdrawingako ssente. Njagala obeeraawo naye oleme kwerabira nga butambi buno. Njagala obeeraawo oleme kwerabira obutambi nga buno. Obuze emyaka gyonna nga butambula. Bubeera ku mikutu gya social media. Abantu ne bakuba emiranga. Abantu ne bakaabira ssente zaabwe. Abantu ne batwala emisango mu kooti. Abantu ne bakubira gavumenti omulanga. Abantu ne bakubira abantu bannaabwe emiranga bayambibwe. Olw'ensonga ssente zibbiddwa. Katujjukire katambi ka mwana muwala.
nkuba kye yamala emyaka 7 e Bulaaya agenda okukomawo nga ku akaunti ye eya Centenary tekuli yadde 10 kyokka nga ayina ne receipts zaabwe eziraga nti sente zibaddeko. Oluvannyuma lwa an alarm okuva mu public tekako ne bankuba kye y'okuva mu mbeera sente z'ono omwana bayisawo wiiki emu ne babeera nga bazizzaako. Njagala tugendeko mu butambi obwa Centenary obuzze bukolebwa abaana ab'enjawulo abakola e Bulaaya, obuyitemu, obuwulirize, obulabe, naawe oleme kubeera omukwabo oba oleme kubeera next target. Katugendeko mu butambi ate era tukomeo tufundikire video. Centenary Bank twagala kumanya ni yajja sente ku account ya Mulumba Patrick era ni yagiblockinga. Buli nkuba kyalaba video eno gisharinge, gituwetinge, giripostinge ku page yo. Lero kiri wa Mulumba tali Uganda, encha kiri uwo. Our dear customers, my name is Fabian Kasi, I'm the managing director of Centenary Bank. Omuntu zukirya ku alarm okuzuka ogenda okukola ku alarm ne bakuzukuza mu kiro ogenda kukola base kulinzo ogenda okole nenga gokera ku majango wizolinga sente zange ngoza simanya waliwo omukozi kyaka ali omupya jamu ali omupya mu banka ali kyaka yazijjeko njagala sente zange Centenary Bank maye bank itoa kusevinga sente ezo njagala sente zange omuntu nogolo tuko kubulyo ko bakalutwale tukalo okujja ngoloza kintu kimu sente ezo musindika ku police jenda kulia account ku police njagala sente zange basi njagala sente za Centenary Bank amujja kumpa sente zange sente tuzikolya mu bulumi okuweza sente ezo njagala sente za Centenary Bank njagala sente zange amanya Mulumba Patrick. Kansubire n'obwo obutambi obulabye bulungi igwe nga atereka sente mweyo banka ofunyemu kyakuyiga ki? Gwe nga atereka sente mweyo banka ofunyemu kyakuyiga ki? Tetukugamba nti banka giveeko tugitereka muno, because there are a lot of people abateresemu sente nga tebannaba kufuna such challenges. There are people abaterese sente zaabwe nga zikyaliyo up to today. Wabula nze kyennyinza obbakakasa ekimu ku banks ezisinga wano mu Uganda nti sente ozitereka ku account ne tezibeera zizo. That money only becomes yours ng'ogenze n'ozijjayo n'otandika ozikozesa. Buli wooteeka sente ku account for a long period of time nga tezikola, abantu banene bazijjayo government ezeeyambisa oba ezeewola ne bazikozesa government activities oba government ne bazikozesa emirimu gya government ne bamala ne bazizzaako. Kati oyinza okugira mu period ey'okunona sente nga sente zo zezimu ku ezo ezitaliyo ku account. N'okitwala nti zibadde zibbibwa, n'ozitwala nti bazibbye, naye nga bazeewoze bwewozi without you unaware nti sente zineno bazeewoze. Naye those are policies, bank policies mbu sente zetutereka bazikozesa. Government ezikozesa teekako n'ababanka bamanyi okuzeewola ne bazitransferinga mu mabanks amalala oba ne bazikozesa ebintu ebirala, naye with time bazizaako. Ekizibu ekiriwo nti tebabeera na duration nti sente z'olwo tuziggyeko leero enkeera zigenda kuba ziweddeko zizzeeko. Naye nga babanka bakola ebintu ebyo, sente z'abaana bazeewola, sente z'abantu bazeewola ezitali zizo wekka. Abantu bangi nnyo abagagga abatwalayo sente zaabwe nga baagala sente ezo zibeere nga zibeera mu banka nga banka ezikozesa nga we babawongeramu interests oba nga we babawongeramu emisoso ku ngeri gye bakozesezaamu sente zaabwe. Kati gwe wobeera eyo ng'olina akawunti oteekako sente zo bambi naye nga your money is sleeping money oba kye tuyita sleeping money mukitegedde dormant money nti gwe sente ozitereka mu tusedesi tozikozesa, bagenda kuzikozesa naye with time bajja kubanga bakola ki bazikuteerako. Ate era nga sigenda kugaana nti waliyo be bayita ba scammers, ba bank scammers abaveeyo ne babba sente nga bo bazibbira ddala of direct okuva ku accounts z'abantu ne bazitwala ne bazikozesa nga tezigenda kudda. Ate era nga waliwo ene possibilities nti mu banks mwennyini nyingi tuteeka sente ba managers bamanyi nabo okutoola sente z'abantu ne bazitwala without nyini bank okubeera aware of it. Nti abakozi ba banka nabo bamanyi okubba sente z'aba clients nabo ne bazitwala ne bazikozesa ebyabwe. All of that too, all the three byonna bikola ki bisoboka, naye nga kyemmanyi kyeninako obukakafu nti nno banks ezineno zikozesa sente zaffe, not only Centenary Bank
wabula every bank bit post bit Stanbic bit what banks zonna zikozesa sente z'aba clients naye with time bazizaako so katusawe nti Patrick ono afuna obwenkanya bank emuyambe emwanguyize basobola omuwa sente ze ate engeri ensonga lwaki account ye bagiblokinze olw'ensonga nti sente ziyinza okuba nga zaavuddeko banka nga tekitegedde oba ba managers nga tebakitegedde engeri sente gye zaavuddeko ne basooka ne bagiblockinga basobole okukola investigations balabe Patrick ono abadde asavinga nabo asavinze nabo bbanga ki abadde ateekako sente mmeka abadde ayingiza sente mmeka era zibadde ziyingira zitya era azijjawa era akola muki mulimu ki bwe bamala okuzuula ebyo n'engeri sente gye zaavuddeko balabe sente bo be baazitutte oba someone else ye yazitutte then investigation yezo weeneemala account eyo bajja gi-reopeninga era eddemu etuuleko sente yenze Shila Adita kansuubira nti this video is useful weba ekunyumidde commentinga ate era olaikinge imbaagala nnyo see you tomorrow